Bali baddewo enteesaganya engeri gye basobola tuteekateekamu ne tukola ki kubanga abamu tetwagala kubeera mu musana guno kyekituufu naye tuba twagala naffe tufune ka kapito tusobole okudda mu bizimbe tupangise ekyo gamba mbu tulina bye tulemesa bino ebintu byemu bye tutunda faamu tetulina na ssente zirinya nnyonyo bagenda China bino ebintu tubijja mwennyini mu maduuka ne tubireeta wano eno ku luguudo. Kikyamu okulabika nti buli omu omuntu wasanga wakolera nange wadde ndi wano naye waliwo ekintu ekikola ki ekyonoona nti ekibuga kino singa okireka bwoti kiba kifa abantu bebawulira nti abantu bali ku luguudo bakola buli omu asitula ekintu agenda kukolera wano ne mu luguudo. Kati nze ndi musajja mulema nga nawe tusasobola kuyitawo omwenge nga batandika okunywera mu kkubo. Betty Kamya nga minisita era ayine kuwagira n'agamba batembeeyi bave ku kkubo naye batembeeyi kuva ku kkubo nze songa nga nze Gideon bwe ndabyewo Betty Kamya kubanga yebalabye abakasiita nga bagalawo amaduuka gavumenti ejja kufiirwa ssente mpitirivu banga bagalawo ennaku 2 era gavumenti ekubeera ekola ki ebeera efiirizibwa ssente nnyingi. Kati yonga Elias omulonde yalondebwa n'abantu omundu wa wansi eyasinga kumuwa akalulu era ayine kulwanirira omundu wa wansi naye nga tawakanya ekya gavumenti ekyegamba. This is Kingdom TV.